Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kale tumuyingidde omutabbisi sikyo sebo nkulamusizza nze njogera naani Faizo Faizo ogamba otya nesitede oli ne kadima ese mukama wange ndabe wano ngo neetaaga sebo neyanza munnange okunziramu mukwano esebo kati kanjire wano mpakiremu kati nina mukyala wange kati mukyala wange namuzaalamu omwana wamuzaalamu omwana esebo iyo aliwagala muzaala omwana aliwagala muzaalamu atali mukyalawo era kati waliwo bano okwebeesabeesawo yali wakwebeesabeesa nedda mukyala wo mubeera nonne waka tubeera naye kati temubeera naye nga mwali mubeera naye naye nga ate nga mwagala mwali mubeera naye naye ng'omwagala yesebo sikutegeddeemu awo nali mbeera naye twawukana ekyabaawukanya ye kenyini yavaawo n'agamba ati ngendako waka olwagenda waka n'atasobolesa nimukubira amasimu nti munnange okomawo ti n'atakomawo n'angamba ati ngenda akomawo temwayomba temwakola ki twayomba yagenda alina omwana ng'omwana wapanga ki n'omwana kati sale nali myaka 6 myaka 6 we yagendera omwana yali wabbanga ki yagendera yali omwana yali wa myaka myaka 3 ekitegeeza nti amaze emyaka nga 3 nga tali wuwo tewawasa mulala tewakola ki nafuna omulala gyali ewuwo kakati kankubuuze omukyalo wali tewagendako waabwe naye saagendayo waabwe mwali mu kawundo kakuba eddirisa kakati yagamba nti agenze ku waabwe kukyala yagamba nti agendako waabwe agenda akomawo teyadda wagezaako okugenda ewaabwe okumukima obakola ki nagendayo ko nakubeera amasimu waabwe busoga musoga naawe oli musoga kyobola oluganda lontawaanya okulwogera kale tujja dwogera mpolampola ye alumanya oluganda naye yali alumanyi naye alumanyi kakati oyagala ki njagala kunfaaminga omukyala anjagala batanjagala empozi omwembe gwani nze Faizo omukyala mwayawukana emyaka 3 naye era nkubira amasimu nesindikira omwana school fees kakati mpolampola oŋŋambi wafuna omukazi omulala era mubeera mwenna kati ate oyagala kumanya oba onaakwagala naye omwagala okyamwagala wekiri muganda wange kati lwaki wewasanga nga okyamwagala anti embeera yaliwo nga ngono mukubira amasimu gya okomawo tokomawo nga ye nga mbuzaabuza ngenda akomawo kati akakati nga zikola ki nga tisobola kwoza ngoye ngolete nga yali nga n'abalala gye bali kati kukufunayo onaaso agenda okukola ki agenda okumbeesangawo nga wafuna agenda kuyamba ku mirimu naye era kitobo naye okwagala wafuna mukozi naye omukozi nga webaka naye mubuliri asi mukozi ate mwe tugambe tutya yo mulinamu abaana naye mulina mulimu bameka mulimu 3 ne basajja mmwe pozi oli musiraamu kale kakati Faizo kiki ekikulowoozesa nti omukazi ono lwaki oyagala okuzuula nti oba alina omuntu oba talina wemukubira amasimu ekiro sanga 4 nga aliraba ku makya oluusi nambiitinga nangamba saalirabye n'abadde neebase ye waabanga ayagadde okukubira simu ye akubira saawa 5 n'akubira simu mwogera kwa katono nangamba mwana tuba tundi bubi kaneebake naye nga omukyala omwagala yesebo naye nga okikakasa nti omwana wo nakyo njagala okikakasa tokikakasanga kati bw'abanga yafumbirwa nakyo nkimanyi omwesonyiwe yesebo puroguramu efe bagiyita omutabbizi era njiwulisa nnyo tetuzuula kuba kati byondeetedde byazuula oyagala kuzuula omukyalo ono oba akwagala oba takyakwagala si kyo oba n'omusajja omulala nankimanye kakati ekyo ngenda kuwa rifaalo wiiki eno mpadde nnyo abantu rifaalo omanye omusawo wemba sisobole mulwadde mulifaalinga ewalala ngenda kurifaalinga ew'omwami wamuyita Jingo Nyugunya akola zuula then ajja kuzuulira bulungi omanye oba omukyala akwagala oba takwagala naye ekisinza okuntabula kakati ono omukyala wo anaabiwulira gw'obeera naye tabira ku gundi ku rediyo
abera ku TV singa banamugamba tebasobola mugamba naye njagala ombulira amazima nga tolimbye tubyogerwa nawe bali omwagala ye ono gwoli naye mwagala kwoyo n'oli eyagenda ani gwosinga okwagala bona mbagala obaako oli gwosinga okwagala kakati bw'onaamuddira ono tomuyise bubi ate namuyisa bubi kubanga mulimu abaana kitegeeza abaana be bamubeezezzaawo awo kati ng'oggyeko ono njagala twogere ng'abasajja ku basajja tolinayo bulala bw'obujjirira ebbali serina kubanga abamu obamanyi basire kwini bagala sente myaka 3 teweegatta n'oli oli yagenda oba wamufunangamuko ebbali eno namufunamuko nga yali ematugga eyo yajjako n'abeerako ematugga n'omufuna n'obujjirira ku nswa mulundi gumu kati wabujjirira ku nswa yali akola obukozi ematugga oba era yali mufumbo yali akola bukozi noddayo nga taata w'abaana n'omala ekizadde Faizo oli musajja w'amaanyi atakutya gwe ntya olaba kati oyagala obeerera abakyala babiri okola mulimu ki muganda wange nze okola mu langi mpulidde oli mu kuvuga oŋŋambye nti ogenda ku paakinga mbadde manyi ovuga booda njevuga mu kiseera naye olina pekiyo kale naye ekisooka mu byonna jinga ajja kukuyamba ozuule naye beera mwegendereza omuntu w'omala naye ebbanga ly'omaze nga tomulaba kuba ate munnange ye olowooza ali ku ky'emyaka 3 mirambe ekitegeeza naye alinayo omuntu we kakati notosobola bw'abanga alinayo omuntu oba biki ng'ogenda mu maaso n'ono ng'obeera n'ono kyenjagala okumanya nakyo nkiveeko mulundi gumu ngambye akuzaalidde n'abaana bali bameka 3 ng'ogumira omanyi bw'otaguma ate munayo ebizibu bye bigenda kweyongera kati akasente kaako k'okola ate ogenda kagabanyamu eno kagabanyeemu n'eri kale sijja kwogera bingi naye kale katulabe ejjinga ajja kukubira twongere okumanya amina sebo mukama kuume alamu mami anawe bwotyo sebo sajja bwatyo bwakoze wabula Faizo omusoga yakugema mu bugeme yakwata mu bukwasi ng'omulajanira myaka 3 awumuzanni yatuuza ogwa musa sirimu akadda nnyuma kassa n'amalinde ekawuko tugatte emyaka 6 seesa tujjuka kuba omwana wa 6 naye bannange omuntu amaze emyaka 3 nga tali naawe byakuviira n'akwesonyiwa n'atandika obulamu bwe era okyamunoonyereza kuba bula kasajja gwe leka gy'ozinnyo basajjamu mujoga kale webale nnyo nagamba nti kali bane akukaboggoza mwebala okutuweereza omusajja atuule wansi omukyala bw'aba amaze emyaka 3 nga tali naye alowooza ye talina musaayi naye atulekemu tuhayise Rebecca yenteesa gy'ateesezza nakimbugo Jacqueline Faizo ekituufu wummulira kw'omu kuba ndabanga obuvunaanyizibwa obugenda okweyongera obweyongezi kyenamugambye nemugamba nti munnange oyongera buvunaanyizibwa kuki ku buvunaanyizibwa promota Kaferdo Gracious mwami Kadima oyo omwami yeesonyiwe omukazi takyamwagala yamukooyera baye waliwo abantu abeesibako ku nsi olina omukyawa n'omukoowa naye ng'akwesibyeko okamala obukamazi bwana Kabogoza Dibulu yakyuse yavudde kamota nedda ekawempe awo tuvira omanya akawempe tula wenyini awali amafuta awo wenyini mafuta ga green awo woli gotuka tukubira bukobizi ntukulagira Dibulu offices ziri ate za mulembe nnyo n'okusinga wali wezibadde yo sakati njagala mukyali recording enyiba tukyazi recording sebo ate wali mutawana abaana bato bote bakuba nedda nga ayina taata we okuleka muzadde we n'agamba nti kajje bano abaana abato mwesonyiwa essimu eno mukuba ne mutawanya Kabogoza oba yagala kukuba gamba anko wo ba mama wo bataatawo omuntu omukulu naye omwana omuto oba tolina kyosobola kwogera so njagala okutegeeza era bayimbi ngenda kuddamu bawe namba y'essimu eno so ugikwate gy'oba okubako naye obanga oyasobola kukozesa WhatsApp era namba y'emu gye ngenda okusoma osobola otuweereza ku WhatsApp gw'omuyimbi agala okulikodinga oluyimbalo ate tululikodinge tulumanyise abantu tulutambuze nawe ofuuka omuyimbi owakabi mu ggwanga jangu olikodinge naffe Fever Diblo Music Studio tusangibwa wali Kawempe Tula tulikodinga ennyimba ku audio ne video tukubire ku namba y'essimu
eno eri 0702 23 abayimbi abasinga bambi gwe kuba gwe mulundi gwa ogusooka abamu mu ntya studio gamba si recording angako totya bambi ffe wano mu studio tulina abakugu abenjawulo basobola okukwatako ne bakutereza oluyimba ne balumu obukyamu ne balutereza ennamba eno gy'oba okubako oba owereze ku WhatsApp ku simu tujja kuba tukuddamu ennamba eno eri 0 gwe muyimbi gwe oba okuba eri 0702 23 kale njagala osula ne ka job slot kano omuwala oba omulenzi asobola okubanga okola akalimu kano sula nako osobola okatandikira kenca baloge nti bayitagayo ku bakozi okubanga mukola kale abawala n'abalenzi myaka 18 ku myaka 35 egy'obukulu nga ba cashiers ba store keepers ba shop keepers abawala basobola okukola mu restaurants ne mu bars ez'enjawulo ba cleaners ba driver n'abakola ku mobile money kale bagamba nti bagezeeko onoonyeko ku mulimu banoonya bakozi asoma n'ataasoma naye bakulina kale essimu eri 0754 29 8 27 0754 29 8 27 ne 0768 emunya 38 0768 emunya 38 koboyita buli kimu kijja banga kitambulira ddala bulungi nnyo nga bw'okiwulira kano kalowoozo njagala okawa abazadde wakati oyine mulina mu motoka ewakaawo okwata ebisumuluzo n'owa abaana bagezeemu bakubemu olw'onaakaaba amazigo ogenda kyajjusa lwaki oba wange ebisumuluzo ajja tegula abaana abato ajja kutegula olusi mu maaso waliyo munne muto munne amulinnye oba yennyini atomere ebisenga abiyitemu n'ebirala mwewaza abaana ebisumuluzo bya piki ebisumuluzo by'emmotoka nina omuzadde gwendabibwa kale mumanyi n'okumumanya ng'akutte ebisumuluzo awo omwana ateekako nga gamba this is my happiness mukama lwanaatwala essanyu lyeryo ngo alitwala mu kulagajjala kwokoze omwana omuto asigala muto mbawo ebisumuluzo omwana abanga ayina emyaka 2 ng'amanyi okukuma emmotoka ekimala okukuma kukwata mu muliro ng'addira akuba aba akulaba byoko bannange mukyuseemu muve mu ebyo simanyi omwana alina okukula ng'amanyi ekidduka ng'akuze so singa muto mujja kaaba amaziga mangi so ebidduka mubijje ku baana mulime kubanga mubibasembereza Abdul tebukoza kali magegange nange nze anko kabogoza son of nakabulu from Rwanda nkomawo n'ekibimba kino kibimbira ddala kibimba ekibimba muziki wengenda okubanga kuba tovaawo briefly kankole bwenti katino nkomewo nkuluzi kuzengenda okuba nazo